eggunju limaze enkoko ewaka mbabuulira bakyala twegatte nandibadde wano nga mpolereza musajja munnange naye wafuze mukyala naye eggunju lisobola okulya omwana wange enkya lisobola okunona enkoko eyange liryawo okwemyula omanyi nti eggunju lyemyula nemabega newabanga ennyanya liryawo lyemyula lisiiba mu jimu bo baliwo okuliyetinga ba single mothers ne babalekera obuvunaanyizibwa omukulu nawulidde agamba Bruno nti omwana namufunira eddwaliro nakuwa capital gwe nanoonyerezaako mbu wa mitwalo 8 mbusiika chapati omukazi yamujja ku mudaala gwa chapati tokati abakazi tebayigira bebeerwanisa omuntu amaze okutyoboola mukazi munno ku media nga nekyamulanga kumuwa buvunaanyizibwa bwe bumukwatako n'amutyoboola n'amuvuma naye nga atamuvumira na ku mpewo gojjawo ekisa ddala ekimulaga woofuse ojjawo ekisa ekimugiramu empala omuntu oyo valida atufuukidde ekizibu oyo nvubuka mu amulika afe n'obuvunaanyizibwa bwe anaazaala bwe tuwola bw'atinkuula entalo bw'ayonoona abaana b'abendi oyo Bruno yandibadde asala bakyala njala bana batambula n'obusero bakinyoozi yandibadde asala nviiri naye ali mu music industry wagiwulidde oba tennatuuka nalumansi principal yatusaze netukulinda ebbanga lyonna n'otuwa kawunga kasoke nkubireka NB tasobya ani principal kyonna kikole ng'okimanyi principal tasobya togamba nti saakuwabula kituufu amateeka fe aba agateekawo tasobya naye principal kye yatukoze ensi ku nnyonta gye tulina ku nnyonta gye tulina n'otuwa munaanansi watuwadde maluwa abaana bali eri bawaana ndongo wetannatuuka principal talent yamufuumuukako akwate badongo be kubaleeta mu nsi nsuubize ne tewakyali music lwaki tetuwa muntu credit alina ddoboozi liyimba ono alina eryogera ebigambo twabiwulidde ne kati ebbanga lyeyamaze mu studio kwogera ebigambo ebyo ne bwe yandi biwandiise ku Facebook page ye oba ku Twitter twandibitegedde ate n'okusinga abo munne bwe baludde mu kintu kino yatukubye zina omuyito w'okuzanyirako olwo oluyimba olukompe yalinga na lulu oyagala naye ayogera ebigambo ate ozanyira ku big size yakutte music industry ye Uganda wa ate loka miliyoni oba omuleseewo oyo jajja omule Expo TV to the world. Tuli ku Expo online platform gwagiraba subscribing ato sharing eyongerayo ne munnakafune olwaleero twayise ne bakadde baffe aba Honeypot abo akantu kano kakolebwa mu ggwanga Uganda aba agenda kuterakawo sticker ku mabbali oyongere okekkeneenya kalungi nnyo ku nsonga zaffe ez'abakyala naddala ku muntu wa wansi mwabasiiyibwa wansi ebyo kaabikozeeko kagoba okusiiyibwa wansi awo ensonga z'omuntu wa wansi ow'omukyala zonna kana akantu keekwate bakayita Honeypot kakolebwa waneno mu ggwanga Uganda kakkirizibwa ministry y'omutindo so kakola mu Uganda legally kasange mu pharmacies zonna okwetolola ekibuga Kampala osobola n'okukola order ku namba y'essimu eri kagundi awo kolaba ku mabbali ne bakakuleetera w'oba otuuse ka mulembe nnyo mukakozese aba El Shaddai tuli mu kisiibo bakadde baffe Abaisiraamu ensonga zammwe gonzo yagala sindikira mama dda kuwekwata aba El Shaddai bagenda sindika sente ku miwendo egisoboka nabe namba zaabwe ziri awo wansi wattu balina branch wano mu Uganda balina amakande South Africa ate South Africa bakolayo good services nyingi nnyo sasula DSTV school fees sasula loan airtime kugula data byonna aba El Shaddai baba bikwasaganya so bakwasaganye nabo bakwasaganye Calvin Kayanja Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mugamba mutya. Toswadde. Kyate kuki. Okukwagaliza ekizira. Okuddamu salamu. Ekiragiro kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubamu wasalei. Ndi musiramu. Nalimani bwogenzako eri kuba nasoko nyumyako nawe wangamba waliyoko lwala buteeko bolino yegayo kyoyi ate byo byenjogedde biri mu Luganda nensere inabako okusiza akafaake eno
ebyo biri mu Luganda. Saumu ekwaleta yaye. Nzina tabu yonna embeera tekyusa ate nze atayoza bintu. Kati bya Saumu ekutwala etya noonya bakadamu bibabuuze. Baida wala ngambye soda wano wetulaga bagenda kufa. Omacha bayita ekyeyo. Kati wano mu Ramadan bwe bayita obwakadaama. Omwana ngamba family zikyala ne zijanga tugenda si. Muwala ko alianga akasanye njale muruma n'akyusa amakanzu n'akyusa amasuuka n'akyusa engatto ng'aliga agambye nti bwabikyusa kuta. Okitegedde? Kuba mu mbeera eyo bukadde kano kola muwala bw'anaaba nakaafunako obudde obunaaba lulima kwenda tebanaaba perfume abanga perfume muwala bwo n'amazzi baakola egakalagaanako obutalumbagana. Ekitegeeza ffe eno mu Uganda Saumu at least tugamba njala naye bo bannyinaffe mugongo kadame saawa eno era ku video call wano zonna ozikubako ziri Kalubi tulina omwana ow'obulenzi omwana twayimbanga ennyonza gyevuddeko yavaayo n'addamu oluyimba lwa Born in Africa n'agamba challenge njigadde n'agamba nsinza omukulu Edrisa nga tetunagenda neno yatuuse liduye wajiwulira Lidu ya Born in Africa ya mukulu Bruno ke najiwulira osobola giletinga otya ne Fresh Daddy yamusinga okuyimba lwaki tebayimba nnyimba zaabwe toyina iti songo nawe okola challenge. No, it's like mwagala okwongerayo legacy y'omuntu nga kati ojongerayo otya nga tonnatuusa yo. Concentrate on your music. Bruno seba muyimbi mulungi naye tannatuuka. Ate kati kankubuulira my music industry kyafuuka kiddukiro kya buli muntu kati kayola abandi badde abapoota. Oyo Bruno yandibadde asala bakyala njala bana batambula n'obusero bakinyozi yandibadde asala nviiri naye ali mu music industry. Ayinasa okujja neeno okubreakinga ayina kagundi ke yawangula akaki oba yali tuwoza oba Coca-Cola oba yali ki ng'omuyimbi vocalist omulungi kati si buli vocalist nti ayina kubeera muyimbi. Kikyobotegeeza mulimu abalina eddoboozi ne kati balina art wa music. Kati omuntu ne Fresh Daddy gwasinga okuyimba ekitereeza lidu ya Fresh Daddy ya tabu nnyo ku ya Bruno kuba kamukubuuze bano ba Bruno bapukamingi abatava ku ntebe y'abapukamingi artist myaka gyonna gwapukamingi artist oli mu myaka 10 saa yonna tuli kukola kuliko organizing nga apukamingi artist oba okyatugamba kubira oluyimba nga omuwala ne Daddy Andre era teruba kubeera kikyomanyi mu luyimba ekyo kitali kigamba omuwala mundu naye omuwala n'otumalira obudde ayina oluyimba n'omukulu Kabuye Sembogalo myaka 10 tova ku katebe k'abapukamingi artist tolandi Bruno Kai yeetaaga kuddayo mu kusiika chapati kati tudde emabega Bruno ke waliwo omukyala eyafubutuse najja mu mawulire ensonga z'omwana bulijjo tumanyi omwana omu Florida gaalina nti ye muwala wa Bruno twagenze olaba baleese ekirene simanyi bakiyita Keith Kiggundu omwana ow'obulenzi nga yakuba enje Bruno yakola interview nga bamuyambidde ku mwana omanyi omukazi maama w'omwana oyo nga tannafa fa twava wano ne tumuulwanira entalo era ne tukyayibwa nnyo Bruno nga tulina ebyaffe bye twenoonyeza naye nga tulwanirira justice eri omukyalo oli nti mukulu lwaki tolabirira mwana gwe wazaala mukazi omanyi ebigambo bye yavuma maama w'omwana oli tokati abakazi tebayiga era bebeerwanisa omuntu amaze okutyoboola mukazi munno ku media nga nekyamulanga kumuwa buvunaanyizibwa bwe bumukwatako n'amutyoboola n'amuvuma naye ng'atamuvumira na ku mpewo gweojjawo ekisa ddala ekimulaga woofuse ojjawo ekisa ekimugiramu empala omuntu oyo Bruno ku bye yayisaamu omukazi oli ng'ate si kumusabiriza wabula kumulaga kukwata buvunaanyizibwa bwe kyeyetuma yekennyini buli omu n'abiraba gwekisa okijjawo ekyeyambulira omuntu afaanana ng'ati singa abakazi baali batuboola ndi tolabiridde mukazi munnange omugobye mu kaseera akazibu tomulabiridde katukuboole ffenna singa tukyalina gye tugenda ffe naye olw'okuba nti abakazi beeryamu enkwe
oyisa obubyo omulala ayo akuzaalamu omwana n'omuyisanga ekyonziira nono n'atasinziira ku ekyo nti naye mukazi naawe ojja muyisa kyekimu kambabuulire sitaani talokoka abo abavubuka abazaalamu bakazi n'atamuwasa ekyokubiri n'anonyayo era omulala n'amuzaalamu n'atamuwasa bo bafumbirwaki makagaab'obuwala be babeetega engeri gye bali mu butaala ate nga bavuka kankubuulire bakuliyetinze ba single mothers bangi wano bo baliwo okuliyetinga ba single mothers ne babalekera obuvunaanyizibwa omukulu nawulidde agamba Bruno nti omwana namufunira eddwaliro nakuwa kapito gwe nanoonyerezaako mbu wa mitwalo 8 mbusiika chapati omukazi yamujja ku mudaala gwa chapati bw'oba gwe busobozi bwe kankubulire olowooza omwana akoma ku bya medical omwana asobola okumala omwaka nga talwadde muwadde n'omulundi n'ogu naye ng'omanyi sente zakuliiridde omwana ayambala alya ate bw'ozaala mu mwana w'abendi n'obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyala bulina kudda gy'oli lwaki tuzaala mu bakazi n'otamulabirira n'omwana n'otamulabirira oba ne tugala kale tutwaleko obuvunaanyizibwa bwa mwana kati ono gw'ofudde single mother era amateeka oba olina bakwatako bonna gw'omanyi bwe tweragamu ku mukazi azaddeko namwe mwewulira olina kyotugamba naawe temukwata segendi handi gwalina okutugoba omanyi ki nga nabo be bagoba omwana w'abendi omufudde single mother tugenda kukola ekikwekweto zaala mwana w'abendi tukuteekeko omuguwa tubagatte lwampaka n'omuwala ono nga kati otugamba ki tolina mukazi mu makaago tolina mukazi wuwo kiki lwaki towasa mwana w'abendi baana b'abendi mulina okubazanyirako buzanyizi mukwano nnyo gwa Farida omuwoolu munne simanya oba connectinga something connecting maama alemedde okubuulirira omwana akula gwakuza misango ku kyalo no community nyivumu omanyi nze akulembera silent community ewa Bruno abo bonna boolaba abatajjeeyo malowoozi gaabwe bali wansi wa bukulembeze wange mba mboogeredde gwe kasitondaba emigo ogumiza mutwe nga mmale tugenda kumusiba emiguwa tumugatte n'omuwala tugenda kuteeka baana baffe mu depression ate ensonga ki agambye yamuwa capital emitwalo emeka amwogere tubalirire omukazi nga yo ino muwa capital ate business zante zirirayo besobola okugwencha kati bwebe egudde otugamba ki omanyi nga ina challenge zalitamu yenga yomu tewaliwo challenge mukazi muzaale mutwagala otugambe nti obufumbo bwagaana buganye naye namuwasaako muleke kuwa baana baffe embuto ne mubaleka nga bataayaaya bwe batyo ani abawase omulekedde obuvunaanyizibwa bw'omwana omuwadde capital wa mitwalo simanyi 8 gikole ki atandike yeyiye ki akwate omwana amuleta amutwale wa mami Farida muleke kutikka abantu buvunaanyizibwa kyebabyo biwala luusi mbigambako eyo omusajja akwagala asula wuwo nammwe muli mulaavu mbuye bbaawo eyaki musajja bwe batalina mukazi wuwe lwaki takuwasa bw'aba akwagala nnyo bamala okubifuula bisingo maaga kati binagwakyanga kinoonya omusajja alina valyo ani alemaza Bruno kuba waliwo omuntu ayaki Farida tufuukidde ekizibu oyo nvubuka amuleka afe n'obuvunaanyizibwa bwe anaazaala bwe tuwola bw'atinkuula entalo bw'ayonoona abaana b'abendi mbona mukufunira dokita balina egyo emikwano egibabeezaawo okulera engalo omwana ali ayambala ne maama we bw'oba omuzadde muvunaanyizibwa buba bubwo bagenda ne bakwata mu mitwalo 8 mbw alimbirawo nti wamuwa capital mitwalo 8 gikole ki n'abaana baffe ab'obuwala baagala nnyo abantu abali mu butaala okubeetuuka obutayiga nabasooseeko dda olaba omusajja naalonga afuluma naalonga afuluma yeewujja nga ow'embeerera oyingira omulinda kugalula twamubatangaza dda Bruno yazaala mu mwana w'abendi omwana ne tutuuka okumuweera kwanikaati omukazi n'amwesibako labirira omwana wo paka omukazi bwe yagenda mu depression paka kufa yavaayo n'abagamba abo beenoonyeza byabwe nze si bwendi ati kankubuulire kati sitaani talokoka kalakita tebagijjeeyo n'olwaleero
ate mwewuunye nnyo abantu abeefuula abali good mu social media namulaba wano anoonye bano bamuwunya mukazi akunoonya kuwabuliragizibwako mukazi bwakuzaalira abaana beera nabeewuwo mukazi muwase beroogera nga birala anti twamugamba baana baddeyo mu ssomero ayogerako ne muwunya omuyamwamba ndya nosiina nakyendya ani yakugamba nti ennaku bagikubuusaamu waliwo byolina okuyita mu nsi okubeera obulungi mulekeraawo okwawula abantu ku ntegeka za Katonda mulekerawo okwawula abantu ku ntegeka za Katonda wisimpasayizi bakuvumye nnyo tolina kubeera bubi mukwano olina okubeera obubi paka lwonaayiga okukola paka Katonda lwalikuwa omukisa obeere bulungi ate bukuddaaza ekinze bye nayitamu lwaki temwanoonye waffe lugazi ne mwati gwe tolina kwetikka tolina kukola kino olina kubeera bulungi ne munteeka mu bugagga okubeerawo okitegedde so kati singa tutandika okusimpasayizi n'abantu abalina okukozesa experience babeere obulungi mu bulamu tuba disconnecting from reality oba tolina bujulizi bwako tulina okuleka Katonda akole wiru ye abatema ebikajja abeera amakuba abagogola emyala webali kubanga balina okukiyitamu ekyo mu bulamu bw'ensi eno singa ffenna twazaalibwa muyenga naye ogenda okulaba nga muzeeyi yasobola kugula 5 ku 10 mazze nansana nagule nammengo ate kati nkutegedde okitegedde osanga muzeeyi yagula eri mu kikajjo nga gyasobodde kakuba nsiri nosomera ku kikajjo kya metta n'ebyo byonna ne bikuzimba okubeera omuntu ow'amaanyi okusobola okuyamba abalala magezi kigowoona omukyala bambi kuba kati sofa Bruno amusinga numbers ate amusinga fan base abamu bafudde dde okwatakinga omukyala teyeefaako omukazi mukulu ku Bruno okitegeera bannange eggunju limaze enkoko ewaka mbabuulira bakyala twegatte nandibadde wano nga mpolereza musajja munnange naye wafuze mukyala naye eggunju lisobola okulya omwana wange enkya lisobola okunona enkoko eyange liryawo okwemyula omanyibanga nti eggunju lyemyula nemabega newabanga ennyanya liryawo lyemyula lisiiba mu jjimu likoze obunyama ne lipstick limwesiga nogangudde ku muntu akabasito likola ennyama lisiba n'enviiri lyemyulidde enkoko lyaffe bannange abakyala twegatte tugobe eggunju lyasooka ne liri eri enkoko mwe mulowooza nti byakusaagasaaga kati liridde endala liridde endala lirina n'abavujjirizi lyo likola bunyama lwaki teriwasa eggunju eri lwokuba lyamanyi ate muna abantu abamu tebakkiriza ebyo gwomanyi omuntu okukukuliza omwana nga tamulinaako attachment taba nakyayiga kya famire zirina obulombolombo n'obukodyo fe ewaffe omwana tumukuza amanyi tayiki ng'amayulwana kati olinamu kuba nakweraliikirako talina mukwano gwange yakuba kololo namba ate omulimu binnyo omulimu nga ntunuka aluwa yakuba ekololo yalwanira ku Janza Awards omulimu nga ntunuka lwalikwatako man on man talina kiddako tulina style eza famire yanki style ezo zonna Calvin wagiwulidde oba tennatuuka nalumansi principal yatusaze yatusaze netukulinda ebbanga lyonna n'otuwa kawunga kasoke nkubireka NB tasobya ani principal kyonna kikole ng'okimanyi principal tasobya togamba nti saakuwabula kituufu amateeka fe abaagateekawo tasobya naye principal kye yatukoze ensi ku nnyota gye tulina kunyota gye tulina n'otuwa munanansi watuwadde maluwa abaana bali eri bawaana ndongo wetanatuuka principal talent yamufuumuukako akwate badongo be kubaleeta mu nsi ensuubize ne tewakyali music toyinza kutugamba nti mu bbanga ly'oconcentratinze mu studio nalumansi ofulumiza katogo nalumansi nga tanyuma amuwadde oba tonnaluwuliriza nga tonnaluwabudde tonnaluwuliriza principal yava kuyimba ayogera bwogezi and I'm giving Nubianiri credit okimanyi nti Bobi Wine oluyimba lwalina nga temuli Nubianiri terunyuma oyo mwana yakola principal zirikyalenga nkubuulira nga temuli ddoboozi lya Nubianiri
tetulina principle era engule zonna eza principle mu music azifunye lwa Nubianiri bwetunuulire ennyimba zonna mwatali principle alinga ayogera obwogezi nene Nubianiri talinayo luyimba kati kankubuulire kino eyo duo ya principle ne Nubianiri eringa ya radio na moze era no na radio na wizo principle ye wizo sikukuba the couple weri osegedde nenkubuulidde ani agwana kiri kati bwe tuba tulina oluyimba principle yaleese okumala emyaka nga tumulindiridde yasemba tukuba mukama yamba naye ate kati bw'otunuulira luno tulaba lubulamu eddoboozi lyani lwaki tetuwa muntu credit alina ddoboozi liyimba ono alina eryogere ebigambo twabiwulidde ne kati ebbanga lyeyamaze mu studio kwogera ebigambo ebyo ne bwe yandi biwandiise ku Facebook page ye oba ku Twitter twandibitegedde ate n'okusinga abo otuwadde ebigambo bye wandiwandiise ku page yo mu music ate ne bitakola nkubuulidde ekirungi enyimba ennungi era tuzoogera nti nnungi mubufuze principle eno ng'agyesonyiwo principle adde yakole lyaso omayi takyalina kirubirira kya ssente mu music kuba yazifuna kati addeyo muli aso munne bwe baludde mu kintu kino yatukubye zina omuyita w'okuzanyirako olwo oluyimba olukompe yalinga na luluwa oyagala naye ayogera ebigambo ate ozanyira ku big size yakutte music industry ye Uganda wa ate loka miliyoni oba omuleseewo oyo jajjaawo muleeyi kyogamba zina asingira ddala na lumansi toyina nawe toyinza kompeyalinga wayini waliwo omwonge baguyita kitoko toyinza kompeyalinga wayini ku kitoko principle yaleese kitoko Calvin ina katijjozi mundo mwaka silent majority neddanza kompeyalinga music bebe kulu simumanyi oli ku nnyimba zaatuse n'oteeka ku mizza luli wale bakuba mu bbaala n'otamiiza omuntu ndi zina oli naawe zina luli wale bakuba mu bbaala ffe mwe temusupeninga ffe tulina gye tuteeka essente gye batatuwa accountability nga tebatuwadde receipt neno najagamba abakulu eba batuddawo bayinza owulira nalumansi ebyo yandiwandiise biwandiike naawe we need music time ya politics yaggwako waliwo yangambye abakulu bonna abasatu mu music bandiwummudde kuba batanisogo y'amenvu omukulu gw'otugambye wa zina alina ennyimba ezisemba esatu nga nyegenyege tikitoko kati yagaseeko zina naye abatuuze tebanazitegeramu andi kankubuulire kino bano bayingira mu politics which of politics tabeeramu bayimbi bw'otandika obigatta ebibiri obuza abantu ennyimba zigwa okyusa slogan oyagala kutambuliza abo bantu bulamu bwe butyo oyagala kwonoona politics kati ate ayingira mu politics big size bebe cool yaba asigalako ntebe eno amwe kati tetukyalinawo namba emu namba bbiri twasigaza namba egi big size ne bw'ali agala okunya mu ntebe y'obukulembeze yonna ne bwe bulaba bwa chairman bwakyalo ng'ayitaawo nga mumufuumula so gateba beganga tebanajja mu politics kuggwe kwaba basatu ani yali namba emu namba bbiri namba ssatu bebe cool yali namba emu reason why ya making bano oli mwana wa minister kankubuulire kino bebe kulu omanyi lwaki nkugamba nti yali namba emu tolina kyoyinza kutambuza mu nsi eno ne bw'oba ne talent nga tolina ssente balina kye botoogera bebe kulu yababbiranga ssente wa minister ne zitambuza buli kimu kyonna abo abaana omanye engeri gye bavimbangamu nti tuvimba n'omwana wa minister bw'olinayo omwana wa minister mukwano gwo nina mukwano gwa mukwano talina yo wadde mukwano gwo mulina state minister ono mukyala Diana Mutasinga w'ebuyugwe state minister sebo gwe state minister ba mwana wa minister gwojana kati mwana we mukwano gwange omwana wa mukwano gwe engeti olabye ne minister kwebonga kula kwatwezo kanya abo bannabyabufuzi ola Calvin kakongere omuntu omulala ogambye kyesente waliwo omuyimbi bamuyita is it Biax ne Prince Omar
alina sente talent wise oyinza muteekawo anti kankubuulire kino olaba omwogeddeko kitegeeza alina waali sente zirina engeri zezipushinga nze manyi abaana balina talent naye olwa sente ne bayitaawo linda gundi aleni sikini ekimenke kikuba anti nkubuulira omwezi tegunaggwako atandise okuggwako nga yakate enyimba nga 5 mu wiki ng'emu manyi kizimuteesa supiidi agende nazo lumu bazimanye nga tannabulira aleme kubanga gundi aleme kubanga bakabasajja banyuma omwana yaddawo oyo yatukubakamu mu kaseera bwe twamuweera amatu ale ne sikini atupika oba tonawulira gundi nga tonnanzijjako birowoozo na luno lwange namba 2 n'abaani nabe mwatugambye bebe kulu namba 2 n'oteekawo ani olwo namba 2 nja kuwa Kenzo bebe kulu ya momentalinga bulungi ate banakamiliyoni ne Bobby apo tebakyali mu music industry wali eri emabega nga tunayingira politics wali namba 2 nali mpaka miliyoni namba 3 nja kuwa Bobby Wine yali abagoberera mu music politicizing anoonya sympathy galinayo oluyimba lwoyinza okutamirizaako mwana wa muno nga luyimba yatukuba oluyimba baifa lutula mudigida tuweyo oluzungu ng'okwana muzungu kati tuliko twagoyinga international balina kolabo ne Mr. G Amine dilema to tell you olwo lutambuza bia naawe oli ku luyimba lwa bya bulambuzi toleeta ebyo naawe ekisegedde zina asinze na lumansa according to Calvin toyinza nakugeraageranya buugi na mumonyo toteeka buugi mu mumonyo sibula kwa kujja tugenda kwesakira emboko zitaga ekirala wano njagala kuva wano nga mbategeeza abantu beerugazi ffenna tulekeredde nnyo communities yaffe olwaleero bannabyabufuzi bali mu kulwana abantu baffe ku byalo twadda Kampala nawulidde nti meeya ebifo bye twakyakalirangamu wali eri abayindi babiwambye ojjukira wali erugazi ng'ova ku roundabout mu kiyembe awo nabaasibawo nene takabagamba lya gondi metta ati nga nkubuulidde kati metta abaatya n'obwannannyini ku ttaka lya bannalugazi era tokkirizibwa saalimbirawo anti mugambe kati omuyindi eyajja obuzzi kuno abaatya n'obwannannyini ku ttaka lyaffe bino byonna birina ku influensingibwa byannabyabufuzi olwaleero bw'otunuulira bannabyabufuzi mu regioni yaffe y'erugazi baafuuka bakozi b'abayindi bali mu kusireteninga bizinensi z'abantu tetumanyi na lwaki abantu bayirawo meeya w'erugazi omugongo oyo yavaako kuliko omulala oyo yavaako ate tojjusa singa twalina aseya kubanga yali eddoboozi lyaffe kitegedde naye kati meeya w'erugazi yeekobaana n'abayindi okutandika okusireteninga bizinensi z'abantu bamuyisaamu interests zaabwe yeerabidde nti abayindi bano be baavuwaze kibuga lugazi olwaleero tunuulira wandibadde infrastructures ez'amaanyi amalwaliro amasomero nga waliwo manimiro ga bikajjo ebikajjo by'olima nga abayindi be bakolera ebbeeyi n'otunuulira buli kimu kyonna nti n'ebyobusuubuzi mu lugazi baagala bayindi bano be baba babiddukanya so omuddugavu n'omunaku ne munnansi omuntu omutuuze w'erugazi alina kukola bizinensi ki era bw'otunuulira ekibuga lugazi oyinza okiyita ekibuga ky'ababundabunda kuba omuyindi yaleetamu nnyo abalugwala bano bajja bajja okukola musamba basobola okontrolinga naye nga problemu eyo twandigirwanisiza nga tuyita mu bakulembeze baffe kyewuunyisa nnyo nti abakulembeze baffe bakolera bayindi ate okunyigiriza bannansi ndozamba akojja katemako tukateekewo katuuke gye kalina otuuka kuba tulina okukabatuusaako bote bw'osiibudde bwente bwensiibudde tulwanirire nnyo gye tuva Bruno omwatu naye bomba bakyala bonna nabagambye twegatte tulwanise eggunju enkoko zizimalawo Amina bwate bwakoze Calvin Kayanja ensonga ze bwate bwazirambulidde omuganda agamba akuddira mu luyimba talunyumya ate owomunamu tatera samirirwa bwe kiri kyaliwo era kiribaawo amanyi omwana soda abadde ku kamera yagikutte n'agamba bakadde baffe aba Infotrust tubasembezaayo kubaka kakodyo basevinga sente z'abannaffe ba boss ladies bangamba tekinyuma bayita bakadaama kiwulikika bubi nesima bekigambo kadaama kyavaawa kadaama nze yakireeta ngoyagunjawo ekigambo ekivuma ate kivuma kitegeeza ki gwe bwenjogera kyotategeera mankuvuma
Kitegeeza ki Calvin kuba tujjeko okwekaza abawo wano nga mubayida bamukomba box Calvin nga tujjeko okwekaza bandi tebamanyi kigambo ekigambo kadaama kitegeeza mukozi wa waka mu Buwarabu shagara kitegedde aweva maaki nti Bawarabu ab'enjawulo bagenda bakyusa ebigambo bino bw'otunuulira Jordani kadaama akola bw'otunuulira Saudi kadaama akola bw'otunuulira Dubai shagala so ebigambo bino bye bimu nga bw'onaaba omukozi wa waka driver kitegedde so kati ffe bwe tukyogera kisawundinga bubi mu matu gaffe kubanga tetukimanyi kitegedde so ne abantu tubayite kituufu kye bali kibawa amaanyi okukola okugenda ku kiddako amaneginga nnyumba yaani kadaama amanyi kyagenda okulya ekyeggulo kale mubayita ba house manager ba kadaama ayinza okukyusa entebe ya mukama we n'agisanga ewalala Calvin bane ba boss lady basobola savingira akasente kasakawezaayo omwaka mulamba kabawa akasente mukama abatukuumire. Export TV to the world.